Eggwanga akalesika eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission kalumiriza bannamawulire n'okukibateekako nti be basinga okusavuwaza n'okujubisa ensonga ez'okutulugunya bannayuganda nti naye ebikolwa ebyo si bingi nnyo ekiri awo nga bannamawulire basiiga ekifaananyi. Ssente w'akakiiko k'eggwanga akalesika eddembe ly'obuntu Banayuganda ne bakamisona b'akakiiko ako babadde mu Parliament mu kakiiko akalondola eddembe ly'obuntu okunnyonnyola ku bye bazza ku bye bakozeewo okulwanyisa ebikolwa eby'okutyobola eddembe ly'obuntu ebikolebwa ebitongole bya gavumenti n'engeri akakiiko kano gye kayambyemu bannansi abatulugunyisiddwa okufuna obwenkanya. Akakiiko ka Paalamenti kano kali mu kunoonyereza ku bikolwa eby'okutyobola eddembe ly'obuntu ebyeyongera mu ggwanga lino. Banayuganda yasoose kukinoganya nti newankubadde ebikolwa eby'okutyobola eddembe ly'obuntu weebiri era waliwo bye balabyeko n'okufuna okwemulugunya nti naye si bingi ng'amawulire bwe gawandiika. Ono agambye nkyandibanga nti waliwo enkola engenderere ey'okusavuwaza ensonga eyo era awadde ekyokulabirako eky'abavubuka abagamba nti batuusibwako obulemu ebitongole by'okwerinda abaatwala okwemulugunya kwabiri ekitebe ky'amawanga amagatte wano mu Uganda ekikola ku nsonga z'eddembe ly'obuntu ng'onaalumiriza nti abamu ku bo baali balimba. Annyonnyodde nti omu ku bo yalumiriza nti yakutulwako okugulu olw'okutulugunyizibwa ennyo abasirikale nti akakiiko kakizudde nti yafuna akabenje akamutuukako gye buvuddeko okugulu ne kukutuka. Ensonga yonna ekkatiriziddwa Crispin Kaheru omu ku bakamisona kakiiko ako n'agambye nti kituufu ebitongole ebyo by'okwerinda bitulugunya bannayuganda wabula ensonga y'okutulugunya esavuwazibwa nnyo bannamawulire. And indeed, we have found that there are instances of torture. So I want to put that on record. But we should also be very careful not to reflect it as the way it's been previously portrayed. I'll give an example. Over the past weeks, we've been talking about majorly 2 cases. And the way that has been portrayed, I think what Madam Chair was actually explaining to this committee is it's been portrayed in such a way that there's been hundreds of thousands of torture cases. So we need to be mindful of that as a committee, especially as we go into this assignment. Ensonga nno bwe zituuse wano omubaka wa Buhweju Francis Mujuche n'atabukira nnyo abakulu abo abalangidde kyayise okwekubana n'ebitongole ebitulugunya bannansi ate ensonga ne bagizza ku bannamawulire. I want to put it to the chairperson. Her view on torture in the country is a bit vague. So I want to ask her to tell us, according to her, do we have torture in Uganda by security agencies and the other state agencies? Because she is attempting to blame the media for highlighting the cases. She says the media, the problem in this country, the media is, highlighting cases. So for her, that is a problem. Rose Obiga, omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Terego yasabye abakulira akakiiko ako nti baba tebasobola kukola mirimu gy'abakwasibwa balekulire okusinga okulya ensimbi z'omusolo nga tebakola. How do you expect people to still come to report to you? It's a waste of time. Justice delayed is justice denied. I remember saying here that you portray this government to be worse than ever. It's like we're not interested in hearing cases of torture and so forth. Naming and shaming is very, very crucial. You can't come here with hearsay evidence, parading yourself every time. So it's like we're doing hide and seek game. You come this corner, you hide, you run the other corner, what is this? There's too much atrocity. Actually, it's like you have now joined the team of perpetrators. If not, what have you done? Eyaliko Minister Ambassador James Babanga n'ememba akakiiko akawabudde banne balekeraawo okubikirira ensonga ez'okutulugunya bannayuganda n'agamba nti ebikolwa nga bino ebirumya bannansi bituuse n'okumwetamya ekibiina kya NRM. I have been a very strong supporter of my government and the party NRM. Very, very strong ever since I joined politics. Since 2006. And of late, what has been happening is shocking me to the marrow that this can happen under a government I support. I'm surprised that the chairperson is saying most of what the media is portraying is exaggerated. When we see torture victims being brought to court, limping with the wounds, and we say this is exaggerated.
Omukago ogutaba abasomesa ogwa Uganda National Association of Teachers Union UNATU gulabudde ku kawuukuumi afumbekedde minisitule y'ebyenjigiriza avuddeko okusasula abasomesa ab'empewo ne basaba akakiiko akagaba emirimu mu kitongole ky'ebyenjigiriza Education Service Commission okumalawo kawuukuumi oyo. Akakiiko ka Education Service Commission kawezezza olunaku olwokuna nga kali ku ddimu ery'okubala abasomesa n'okumanya omuwendo gwabwe omutuufu abazze ku masomero okuva mu muggalo gwa COVID-19 gwakulungula emyaka ebiri. Akakiiko kano akakulirwa Dr. Asuman Lukwago mu kaifubone era kajjamu abasomesa ab'empewo abali ku lukalala lusasulirwako abasomesa ba gavumenti okumanya omuwendo omutuufu ogw'abasomesa mu masomero aga gavumenti n'ago bwannannyini. Katandikidde wano mu Buganda era kakumala ennaku 10 mu bitundu bino oluvannyuma keyongere mu bitundu ebirala by'eggwanga omuli akyoliranga obunyolo busoga bukedyankole n'ewalala. Ssabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa mu ggwanga ekya UNATU Philbert Bayites Baguma mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuuzizza ku kitebe kya UNATU mu Kampala asabye akakiiko ako kekenneenye bulungi ebiwandiiko by'abasomesa bye bagambye nti ebimu bakizudde nti byakunnasa oba nti bijingirire ate nga babayambako okubifuna bali mu minisitule mwennyini. Bano baagala okunoonyerezaako akakiiko kano kutuukire ddala ne ku bakungu mu minisitule abayambako abasomesa okujingirira ebiwandiiko. Kyewuunyiza ojja kusanga nti abayise mu interviews nga tebanafuna appointment letters nga tebanafuna posting instructions bali abeenasa abataayita bo baba bali mu process y'okugenda ku payroll bo batambula ku speed mangu. N'olwekyo yes validation si gwe ogusoose naye buli validation ne head count bwe bigwa era tusigala ne ghost teachers ku payroll ne ghost workers ku payroll. Mpoze tuyinza okuba tetunatuuka ku ntobo eri ekizibu kiriwa. Baguma asabye nti ebiwandiiko by'abasomesa biyingizibwe mu byuma bikalimagezi kompyuta okwewala abasomesa abafere. Tulina okukwata results zaabo abaayita mu masomo ne tuziteeka mu kompyuta. Kati bw'ojja wano n'ebipapula byo n'ogamba nti nze namala senior 4 mu 1990 bakilikinge ku kompyuta balabe oba oli mu mannya agaayita. Naye okuleeta ebipapula era ajja kuleeta ebyanasa kubanga ziri results ziri eri mu matendekero ziri eri ku UNEP tozirina kati oyinza okubijjamu otya. Ojja kujjamu bimu ebirala bisigaleyo. Ate nabali abakolagana nabo abeeyo munda nabo ojja kubasanga ku tiimu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa bakuwabira omusango gw'obumenyi bw'amateeka libadde ddembe ly'okwegaana nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Omuntu yenna avunaana omusango gw'obumenyi bw'amateeka gamba ng'obutemu oba obubbi wadde okubeera nga ajja mu kkooti naawe obujulizi nga mu kwewozaako kwe n'agamba nti nze binvunaano sibimanyi era newe byali saaliwo oba mu luzungu tebayita alibi. Era singa omuntu ajja neyeegaana nti yaliiwo we baddiza omusango ogwo oba yali mu kifo kirala omusango gwe gwaddizibwa ogumuvunaano era teyabiyitabaamu tekimukakatako kubeera nga akakasa kkooti wa gye yali wabula obuvunaanyizibwa budde eri omuwabi wa gavumenti okubeera ng'aleeta obujulizi obw'enkukunala obubeera nga bumulubika nti omuntu oyo omusango gw'obuvunaano yaguzza yagwetabamu era newe gwaddizibwa yali mu kifo kyennyini. Musajja mukulu w'emyaka 50 akulungudde emyaka 22 ku alimande Luzira nga tawozesebwanga kyaddaaki ejjerezeddwa era alya butaala oluvannyuma lwa ssaabawabi wa gavumenti okujja entamu musango ogwo ogw'obutemu ogwali gwamuggulwako. Omusajja ono Alex Twino Mugisha bamwabiranga ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa Apuli mwaka ogw'2000 ne bamuteekako omusango gw'okutta omuntu mu yunivasite Makerere wabula okuva olwo omusango gubadde teguddanga mu ddiiro okutuuka leero guzziddwa bw'atyo omulamuzi Dr. Douglas Ngiza n'amujjeereza. Puliida w'omuwabirwa Geoffrey Tulyamusiima agambye nti okuva mu mwaka ogw'2000 bwe bamwabira tebaamanya muntu ki gwe yatta kubanga ne fayiro y'omusango ogwo yabulira wakati wa poliisi Wandegeya ne ofiisi ya ssaabawabi wa gavumenti.
amusiba emyaka 22 emabega nga bagamba nti yatta omu ku bantu mu Makerere University file ye ne baji processing okuva Makerere ku police olwo negende wandegewe yavandiga nejjano ku Buganda Road Court wano ku Buganda Road ya appearing omulundi gumu okuva kworo emyaka 22 emabega tewamuyitanga mu court wewawo ne file yo kugiteeka mu court eyawaggulu oba kugikomitinga kwa court bwe twateekayo omusango mu civil division nga tugamba mbu eddembe ery'obuntu lyalinyizibwa olwo naffe ne court ne bateekako akazi ba DPP okulaba nga bamuyimbula oba baleeta engeri ez'enjawulo nga bannyonnyola court. Omuwabiro Alex Twinomugisha yali bumu ne yaliko Katikkiro w'Obukama bwa Toro John Katuramu bwe batyo bwe basingisibwa omusango gw'okutta Omulangira Happy Kijana Ngoma wabula kinajjukirwa nti baasonyibwa ekibonerezo eky'okuwanikibwa Kalabba kooti ne basalira ogw'okusibwa emyaka 20 bwe batyo n'ekibonerezo baakikola ne kiggwayo era John Katuramu yateebwa kyokka Twinomugisha ne bamulekayo mu nkomyo olw'omusango omulala gw'okutta omuntu gwe baasooka okumuggulako. Ono ategeeza kooti nti ebikwata ku muntu gwe yatta Makerere tebimanyiddwa kubanga ne fayiro teriiwo bw'atyo nno kwe kuteebwa. Minisita Ombezi owakola mu ofiisi y'omumyuka w'omukulembeze gw'eggwanga Diana Mutasingwa era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Buyukwe atandise kaweefube okuyamba abaana ab'obuwala okusigala mu masomero naddala abaafuna embuto okubateekateeka beegatte ku matendekero ag'ebyemikono. Minisita Mutasingwa asoose kugabira abayizi ab'obuwala sanitary pads masomero okubaddeko Konjeru Meya Kabubiro Primary School ekiringo mu Gombola y'Engogwe n'amalala n'ategeeza nti abaana bangi balema okugenda mu masomero buli lwe bagenda mu nnaku zaabwe. Alabudde abazadde obutamalaga abaana baabwe kwesabika buli kintu kye basanze kuba kiyinza okubaleetera endwadde kattira. Nsubira abazadde ng'omuzadde ekimanyi omuzadde yeerekereza kyonna kyalina n'asomesa omwana n'amuwa future, the best future. So n'omuzadde manyi nti asobola okwerekereza omwana ow'obuwala n'afuna pad entuufu y'enokukozesa. There is no point okusomesa omwana wo ng'omuwayirizeko pads ezigenda omutta mu myaka mu maaso. Mu mbeera y'emu abaana ab'obuwala abaafuna embuto mu biseera eby'omuggalo nabo atandise okubatendeka mu mirimu egy'emikono ng'agamba nti engeri yokka gye bayinza okunoonyamu akasente ak'okwebeezaawo n'abaana baabwe bazadde kuba ebiseera ebisinga obungi abasajja abafunyisa embuto babalekawo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gaagano. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikoze enkyukakyuka za mipiira 6 mu liigi y'abinywere y'abakazi eya FUFA Women Super League. Enkyukakyuka zino zigendereddwamu okuwa omwaganya ttiimu y'eggwanga y'abakazi abatasussa myaka 17 okuzannya ne Ethiopia mu mpaka eza FIFA Under-17 Women World Cup Qualifiers omwezi ogujja ate ng'abazannyi bangi abali ku ttiimu eno balina kilabu ze bazannyira mu liigi eno. Uganda egenda kuzannya ne Ethiopia ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja mu kisaawe ekitende ate baddingane nga 19 era omwezi ogujja mu Ethiopia. Omupiira gwa club ya Uganda Matters ne Toro United ne Kawempe Muslim ng'ettunka ne Rhines gikyusiddwa okuva nga 27 omwezi guno okutuuka nga 8 omwezi ogujja n'emipiira emirala bwe gityo. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Akakiiko k'eggwanga akaleseka eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission kalumiriza bannamawulire n'okukibateekako nti be basinga okusavuwaza n'okujubiza ensonga ey'okutulugunya bannayuganda nti naye ebikolwa ebyo si bingi nnyo ekiri awo nga bannamawulire basiiga ekifaananyi. Ate omukago ogutaba abasomesa ogwa UNATU gulabudde ku kawukuumi eyongedde mu minisitule y'ebyenjigiriza avuddeyo okusasula abasomesa ab'empewo ne basaba akakiiko akagaba emirimu mu kitongole eky'ebyenjigiriza aka Education Service Commission okumalawo kawukuumi oyo. Musajja mukulu w'emyaka 50 akulungudde emyaka 22 ku alimanda eruzira nga tawuzisebwanga kyadda kyejjerezeddwa era alya butaala oluvannyuma lwa ssabaabi wa gavumenti okujja entamu mu musango gw'obutemu ogwali gumuguddwako. Ge mawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.